بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى musurati eno jetugenda okusometi wa Quraish kika ky'abantu Nabbi sallallahu alaihi wasallam muyava ngabwe twaligamye nti Abaganda ngabwe twaligamye nti Abanankole Abasoga Quraish abo Allah subhanahu wa ta'ala yabawe ekitiibwa ne babeeranga bebali awali Kaaba. Quraish abo amawanga amalala gonna agasigadde gabawe ebitiibwa byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba liilafi Quraish kali ngaba Quraish bwe bamanyira liilafi Quraish okusinzira kukumanyira kwaba Quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم كبامنيرا وكمانيرا كبامنيرا رحلة الشتاء والصيف engendo zomu Togo bwebutiti engendo zomu Togo ezirimu empewo n'obunyogovu wasaifi ne bemanyiza n'engendo ezalingamu omusana omuyitirivu. Rihlat ash-shita'i mu kiseera ekya shita bwe butiti mu kiseera ekya winter bamanyiranga ogenda okusuubula Yemen eno Maserengeta, kyokka ate mu kiseera ekya saif ekya sama nga omusana mungi ate awo bagendanga Shami. Ekintu ekyo nga bakimanyira nti sizoni bwejja nga ya butiti bakka Yemen, sizoni bwejja nga ya sama ya msana nga bagenda Shami. Bali basajja basuubuzi naye nga n'ababbi abateega mu kkubo singa bamala baliweranga bategedde nti abo abayitawo bakinti Quraish abo bagambwe mu mugende ebika ebirala ne babitulugunya, naye bo nga Allah yabawa ekitiibwa tebatulugunyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba liilafi Quraish okusinziira nga Quraish bwe beemanyiza mu nneemanyiza yaabwe eri gye baalina rihlat ash-shita'i was-sayfi nga balina engendo ze batambula mu winter ne mu sama, mu bunnyogovu ne mu bbugumu nga bagenda okusuubula. Falyabudu kale basaanidde na kino bakyemanyize ekyokusinza rabba hadha albayti katonda w'enju eno, rabba hadha albayti katonda wa Kaaba eno, kubanga bo baali bamanyi bya busuubuzi nga mu season bakimanyi nti season eno tugenda kukola kino, season eno tugenda kukola kino. Mu kusembereza kuba ne waffe nga bumanyi nti tuli bakwasi ba nsenene nga bonogamba banno nti bannayuganda nga bwe mwemanyiza nti buli mu mwaka guno muyina okugenda mukwata ensenene, nakyo mukyemanyize nga buli mwaka guno muyina okugenda okukola hijja. Buli mwaka mweteekemu kino nga bwe mweteekamu kiri. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti okusinziira ku Quraish nga bwe baamanyira ne beeteekamu ekyobusuubuzi nga bamanyi nti buli mwaka bagenda eno falyabudu bateekeddwa okweteekamu ensonga endala ey'okusinza rabba hadha albayti katonda nannyini nnyumba eno nakyo kibeere nga kifuuse embeera yaabwe nga bw'eri embeera yaabwe mu busuubuzi, kubanga alladhi at'amahum katonda nnyini nnyumba eno yabaliisa. Ensi mwe bali tebali maamu, ensi mwe bali temuli kasigwamu, nsi ya musenyu, kale ate bali abanywa. Abakolera ekyo ye Allah rabba hadha albayti katonda nannyini nnyumba eno Kaaba bakiteeke mu programu zaabwe nga bwe bakiteeka mu programu zaabwe ekyobusuubuzi. Alladhi at'amahum Allah yo yabaliisa min ju'in n'abawonya enjala, so ng'ensi gye balimu teriimu kirimwamu. Wa amanahum min khawfi ate n'abawonya n'okutya baba batambula mu makubo omwo ne bagamba nti ffe tuli Quraish teri abakuba ku mukono wabula abalala bannammwe ate nga bo batulugunya. Allah ekyo kibakolera. Kale Allah subhanahu wa ta'ala bagamba muteeke mu bulamu bwammwe okumanyira okusinza katonda nannyini nnyumba eno Kaaba nga bwe mwateeka mu bulamu bwammwe okumanyira okusuubula mu ngeri ez'emirundi ebiri, mu shita ne mu saif, mu Togo ne mu kyeya, ne mwemanyiza embeera eyo mukiteeka mu bulamu bwammwe, na kino mukiteeke mu bulamu bwammwe mwemanyize katonda okulambulanga ennyumba ye nga mumusinza olw'ensonga wammanga eno yabaliisa n'abawonya enjala ne mutafa njala ate n'abawonya okutya mutambula mu makubo nga muli seefu.